Raston Kizito mutuuze ku kyalo Jjanya ekisangibwa mu Town Council ya Mpigi. Ono n'okutuusa kati akyasobeddwa olw'ekibanja kye okusaayibwa. Ekibanja kino okwabadde ebitooke ebyasaayiddwa, Kizito luno alusongamu omu agambye bokkaanira ettaka lino Jemba Bikwalo. Ono omuvubuka omulala ali myaka 39 bamuyita Nsiiro Alozias. Nsiiro Alozias yakireiminga nti yenna nnyini ttaka. Kati Nsiiro Alozias akolagana ne Jemba Bikwalo bulooka ne bajja ekiro ne bayonoona emmere yange. Ono alumiriza Bikwalo okwagala okutwala ebibanja byabwe. Akozesa poliisi ne bwekubira endulu ku poliisi teri buyambi bukolebwa. N'abatuuze abalala nabo bali mu kutya olw'embeera eno. Tuli batuuze tumazeeko emyaka 13 tulinako n'ebijja twajja ne tugula ekibanja kyaffe wano naye Jemba Bikwalo atutawaanya atukaabya amaziga buli lunaku talinaako ttaka kuno. Abatuuze balumiriza nti ettaka lino lyalira mugenzi Seresio Kalyango nga bwe yafa mu kiseera kino likumibwa omusikawe Alozias Nsiiro. Ssentebe w'ekyalo kino Francis Muwanga ategeezezza ng'ettaka lino bwe lirudde nga liriko enkaayana kyokka n'avumirira ebikolwa by'effujjo ebikolebwa ku batuuze be byagamba nti bisaana bikomezebwe. Ebikolwa bino bikyamu nnyo kubanga bireeta insecurity mu kitundu tetubikkiriza. Abatuuze basaba abavunaanyizibwa ku by'ettaka mu maka g'omukulembeze w'eggwanga okubadduukirira basobole okusigaza ebibanja byabwe. Naye kati akusenze wava Kampala okoze obusente bw'ozooguze abaana bo bakusanga abazzukulu ko bateera emmere kati ngenda kulyawo. Kati okujja kusende obusenzi yatambula agenda wasenda watunda lwaki tubonaabona okutuuka ku ekyo. Maama tutaase. Wensabira Madamu Fiona owa State House wesituko gy'otuyambe. Ojotuyambe otutaase ku musajja ono naye atumazeeko emirembe abaana baffe tebakyasoma abaana baffe tebakyalya. Twogeddeko ne Jemba Bikwalo alumirizibwa okwagala okwezza ebibanja by'abantu n'awakanya ebimwogerwako nti ayagala kugobaganya batuuze. Okusambajja ne sekusambajja yenna ebigambo ebinjogeddwako abantu abo waggulu nti njagala kubatulugunya baatuse n'okwogera ekigambo ekyokuwemula mbu ŋŋenda n'emmundu simalina bagikwata kugikuba. Nolwekyo si bituufu. Ettaka eryo liri 24 ku ttaka ezo 24 za mwami Nsiiro Alozias. Omulimu gwange omukulu ogwantwalako kukwataganya ab'ebibanja abatuufu abaliko n'ow'ettaka. N'ebyokusaba emmere ya Kizito nti alina kyabimanyiiko ono abyeganye. Omukulu oyo agamba mbu namusaayidde ebirime kyerimbika awo twabeerangako wawe awantu wange. Ye Alozias Nsiiro omusika w'omugenzi Seresio Kalyango abatuuze gwe bagamba nti gwe bamanyi naye abagumizza nga watali agenda kubagoba ku ttaka lino kyokka nawe amagezi abalina obusobozi okwegula bafuna ebyapa. Waliwo omukyala Najjuma y'omu ku basenze bange abayimirira ku bibanja byabwe era ne bapimibwa. Oyo mumanyi ng'omusenze wange naye talina bakuntuukirira olw'ensonga bo bakyalina ensonga zaabwe eza famire okwetereza y'ensonga lwaki talina kyapa kye. Naye bw'abanga amaze okwetereza nga famire nze mbawaddemu akadde bajja kuntuukirira era tujja kwogera nabo bulungi. N'abalala abasigadde abatalina bakuntuukirira. Ettaka eryogerwako liriko obugazi bwa yika 24. Enkaayana ku ttaka emirundi mingi zimaliriza abatuuze be bakoseddwa nga n'abamu batuuka n'okugoba mu bibanja byabwe ne bafuuka emmomboze. Kyokka wadde gavumenti ekola ekisoboka okumalawo enkaayana zino buli lukya zeeyongera bweyongezi.